Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Bwe twafundikirira munnange nno Nakakaawa yali asobodde okwefunirawo omukisa ogulabagana ne Lwogamata, era bano baafunamu akaseera akaabwe ak'enjawulo. Era oluvannyuma lw'ebyo Nakakaawa yawulira nga kino kye yali atuuseeko lye limu ku ssanyu lye yali anoonya obwedda. Kino kyamusindiikiriza okubeera ng'akolawo enteekateeka, era yasaba bazze Kasolo asobole okubeera ng'amutaamu ennaku 3 agenda alabe ku bakadde abamuzaala, era ng'enteekateeka ye yali yakuyitirako wa Lwogamata ku lunaku olwandibadde olwokusatu, ng'olwo nno ewaabwe yali waakusiibulayo nga wayiseewo ennaku 2. Yawandiika akabaluwa ke yakwasa Omusundamata, era ono yali wakukatwalira Lwogamata akaalimu enteekateeka yaabwe nga bwe yali eteekeddwa okuba. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe, Nakakaawa ayiga amagezi amabi. Musundamata bula gye namutimba yamusikiriza bulungi, akabaluwa n'akatwala nga talina na kirowoozo kya kwagala kumanya bikalimu. Nakajingajinga bwe nti: Kasekere, Juuni 14, 1963. Ow'ekitalo, nsuubira ng'oli mu mbeera esingira ddala okusanyusa. Mwattu byonna byatereera nga bwe twagala. Ku Lwokuna ekiro ndibawuwo nnyo, akweyagalira okukamala gw'otegedde. Omusundamata olwakwata akabaluwa n'anyoola omusumaali gwe, yogayoga ng'ali wa Lwogamata. Yamusanga atudde mu kitebe n'akamuwa. Bwe yakasomaamu, Omusundamata naye n'amulaba ng'abugaanya essanyu. Mu nnaku ezaali zisigadde ng'enda ewuwe, Lwogamata yakuŋŋaanyizaamu ebintu bingi eby'okunsanyusa. Bbiya yagula sanduuku nnamba, anti ng'olwo agula nseko, gwe siringi 5 zokka okugula keesi. Keeki, biisukuuti n'essumbuusa nazo yagula ntoko. Yanteekerateekera ennyama y'embuzi ey'okulya enjokye. Bwe nnali nva ewaffe okudda ewaabaze, abakulu bampa ebintu eby'okugenda nabyo ewaffe, ng'omwo mwe muli enkoko gye baawa baze. Enkoko nagigaana ne nsaba abakulu bampe ensimbi ngigule ku kyalo gye nafumbirwa. Ab'ewaffe nabagamba nti enkoko etambula ejja kunnyonoonera engoye zange. Ebintu ebizitowa ng'amatooke, ebijanjaalo, kasooli ne balugu nabyo nabigaana nga ŋŋamba nti sirina ganeetikka bintu nga nvudde mu mmotoka. Ewaffe navaayo ku ssaawa nga 5 ez'enkya ne ŋŋenda ku luguudo okulinda bbaasi. Nagifuna ku ssaawa 7 ne ntuusa ku kkubo erikyama ewa Lwogamata ku ssaawa nga 8. Ekiseera kye natuukiramu kye bayita eggandaalo, olw'okubanga abantu abasinga obungi baali bagandaddeko. Bakaliisoliiso tebaasobola kundaba nga nnyingira mu nnyumba ya muganzi wange. Bwe yamala okunkuba endaala n'asomba obugenyi bwonna bwe yali anteekeddeteekedde n'abussa mu maaso gange. Ye nno nalyako obwenkanawa, mpozzi bbiya bwe nanywako eccupa eziwera 3, ne tudda mu kisenge ne twerigomba. Fembi twali bagumu kubanga twamanya nga Kasolo ansuubira kuba mu bakulu abanzaala. Nga bwe bagamba nti ebiggwaawo tebiranga, mu kiro ekyo kyennyini lwe nasula ewa Lwogamata, eyaabwe mwe yakubira omwana wange ow'emyaka 4. Tewaali amanya ng'ayinza n'okukeesa. Lugaba olwabujjako eddiba, baze n'alaba ensimbi n'aziwa omuntu ankima ewaffe. Ku olwo bbaasi yatenguwa n'ekamala, anti gwe baatuma yagifuna ku ssaawa 6 ez'emisana, so nga yali agisuubira ku 3. Ab'ewaffe kata bafe ensisi nga bakabatemye nti situukanga waabaze. Baalowooza nti oba natemulirwa mu kkubo, oba nabula bubuzi, oba nagwa mu kisaka. Byonna bwe baabirowooza nga tebabimala. Okuddako omuntu bazi gwe yatuma ng'alina omuntu ab'ewaffe gwe baamussaako okubaddiza amawulire, nako kwalimu ebizibu, anti baali basigaza mayiro 4 okutuuka we baviira mu bbaasi, bbaasi n'efa.
Baasalawo mangu okutambuza ebigere. Baze baamutuukako ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Kasolo yali amaze ennaku ng'afunye olugambo nti Lwogamata muganzi wange, naye ebyo yali akyabiyita bya boogezi. Ekyabimukkirizisa kwe kulaba nga nava gye banzaala olunaku ne luziba ate ne lukya ate ne luziba nga sinnatuuka wuwe. Yateebereza nti olugambo lwe yawulira lwandiba olw'amazima, anti n'olugero lugamba nti omwogezi alaba, ekimutta kuwaayira. Yalowooza mangu nga nnyinza okuba nga neewogomyeko ewa Lwogamata. Teyalwa n'agenda ew'omwami omutongole n'amusaba amukulembere bagende balabe obanga kye yalowooza kituufu. Yasaba omwami alondeyo abantu abalala 3 babawerekereko. Bonna wamu baawera abasajja 5. Omu ku bo eyayitibwanga Kibirige yali mukwano nnyo gwa Lwogamata, naye ng'ekyo banne tebakimanyi. Ewa Lwogamata baatuukayo ku ssaawa ng'emu ey'ekiro. Baasanga ndi kumpi okusitula okudda ew'abaze. Ennyumba ya Lwogamata yaliko emiryango egifuluma ebweru 3 n'amadirisa 4. Ku madirisa kwaliko akatono kamu akaali katayinza kuyitibwamu mangu muntu mukulu wabula omubbi. Akadirisa ako kaali keesudde emiryango egifuluma ebweru n'amadirisa amanene. Ku buli luggi bassaako omukuumi era ne ku madirisa amanene. Eddirisa eddene eryali okumpi n'akatono teryaliko mukuumi kubanga baali tebamala. Kasolo ye yakuumira ku luggi olufulumira emmanju kubanga baali balowooza nti eyo gye tuyinza okutolokera. Kibirige yakuumira ku luggi olwali lulinaanye eddirisa eddene eritaliiko mukuumi. Okuva ku luggi olwaliko Kibirige okutuuka ku kadirisa akatono waali kumpi nnyo. Waaliwo okuweta nsonda ya nnyumba yokka ng'ovudde ku ddirisa eddene okutaali mukuumi. Kibirige banne gwe baalagira okutusaggula ku kizigo kyabwe. Teyalwa n'akonkona ku luggi lw'emiryango nga bw'ayita nti, owaamuno gy'oli? Ko Lwogamata nti, mwendi, ani oyo? Ko Kibirige nti, ffe abaagala okukulabako, ggulawo. Ko Lwogamata nti, munneetaagira ki? Ko Kibirige nti, gwe ggulawo tunaakutegeeza. Mu kiseera ekyo twali tumaze okuwulira enswagira ebweru w'ennyumba era nga tuli mu kutya. Kyokka munnange yali mugumu kuba yali amaze okutegeera nga amuyise ye munne Kibirige. Kyeyava afubutuka mu kisenge mwe twali n'agenda ng'aggula enzigi z'omu nnyumba ez'omunda ng'ate bw'awolereza ebweru. Bwe yatuuka ku kadirisa akatono n'awulira nga Kibirige amuyita mu kaama akatawulirwa na mmese nti, Lwogamata, nze Kibirige nze nkuyita, ggulawo mangu oyite mu kadirisa akatono odduke. Kibirige yali mu kujjukujju nnyo. Olwamala okwogera ebyo n'agenda emmanju Kasolo gye yali n'omwami n'abagamba nti, omusajja mpulidde aggula enzigi ez'omunda alinga ayagala okubandulira wano adduke, munywerere ddala. Nange kanzireyo gye mbadde, talwa kututebuka. Ekiseera Kibirige kye yamala ng'alabiriza banne, Lwogamata kyamumala okwesiba boodingi yange yali okumpi n'okusiba ku mutwe ekitambaala kyange. Yeesibira ddala ng'omukazi. Akadirisa yakabandulawo mangu n'akayitamu n'ayota. Yali yakaddukako ebigere nga 30 okuva ku nju ye. Kibirige n'akoowola mangu banne nti, abange, omukazi atutebuse, wuunadduka, mwanguwe tumugobe. Abaali bakuuma ku nzigi ne ku madirisa baavaayo mangu okugoba omukazi eyali adduka. Kasolo bwe yakuba ttooki n'alaba ng'omukazi gwe bagoba ali mu lugoye lw'amanyi nga lwange. Naye kye yava ayongera okutakiza enduulu nti, bannaffe mutuyambe. Ab'ekyalo baddamu nti, munywere tujja. Abamu ku badduukirira bwe baamanya nga byakukwata musajja na mukazi nga beddirayo ewaabwe. Lwogamata yali tadduka ng'awennenyambwa. Ne mu masomero ebirabo by'okudduka banne yabalekerangawo byamuswaba.
ne ku olwo abaali bamugoba tebaddayo kumukubako kimunye. Nze bwe nawulira ng'ababadde ku nzigi bagenze ne nzigulawo oluggi lw'emmanju nga n'akagugu kange nkakutte. Engoye ze neesiba nga nfuluma mu nnyumba nazitereeza mmazeeko ebibanja nga 3. Nadduka zambwa ne ntuuka eka nga baze tannatuukayo. Kasolo ne banne bwe baalaba nga gwe babadde bagoba abalesse ne baddayo ku nnyumba ya Lwogamata ne batandika okuyita nga balowooza nti nnyinza okubaanukula. Baakanda kuyita nga temuleka gamba nti namutinda weggule. Omwami omutongole kyeyava abagamba nti, naye bannange, oba gwe tubadde tugoba ye Lwogamata, omukazi obukazi yanditusinzizza ki embiro? Bannange nno osanga Lwogamata yatudduseeko dda. Ko munnaabwe omulala nti, nze ndabye nga n'engeri gy'abadde yeebirigamu si ya mukazi. Ko Kibirige nti, osanga mukazi mulala kyakula sajja yabadde ne Lwogamata, ye muka Kasolo muwanvu bw'atyo. Omwami yaddamu nti, owange ebyekiro tomanya, nze simwetegeerezza. Guno singa gubadde muyiggo gwa nsolo twandiguyise gwa mwakira busa. Omwami ne banne baagenda bakottoka ne baddayo ewaabwe. Kasolo yagenda okutuuka eka nga nze natuuse dda, yasanga mpa mwana wange omulwadde mazzi ga kunywa. Bwe yantunulako n'afuuka n'ambuuza nti, ovaawa ku ssaawa eno? Ko nze nti, lwaki ombuuza? Saakulaga nga ŋŋenda? Ko ye nti, nakukkiriza kugenda kusula mu basajja. Ko nze nti, mu bakazi abeerere gye nandisuze yowa? Ku paaka abasaabaze basula nga mmotoka zibabuze. Nze ndabayo abasajja n'abakazi. Ko ye nti, ku paaka wa? Gwe abadde wa Lwogamata? Ko nze nti, Lwogamata owaawa? Ko ye nti, ate omubuuza nze ndaba gw'osinga okumumanya. Ko nze nti, musajja wattu, gw'onywedde mu bakazi bo tegunnakuggwaako. Ko ye nti, naye mukazi gw'oyagalira ddala kunjooga, Lwogamata gwe tulabye ng'adduka ng'ali mu lugoye lwo olwakakofu. Ko nze nti, ate nno wulira olugoye lwakakofu baakolayo lwange lwokka. Ko ye nti, kale obanga nnimba olugoye lwo olwakakofu luleete ndulabe. Ko nze nti, olugoye naluleka ewaffe. Ko ye nti, nze tondetako lugezigezi lwa kika ekyo, ewammwe walulekerayo ani gwe nalugulira? Ko nze nti, gwe tondabangako mu lugoye lwe neeyazise ewaffe? Nze lwe nja zikaaba ewaffe olugoye olwo nga nziziza omusango? Ebyo nali sinamala kubyogera nampomeza mu kisenge nansamba n'okunsamba. Mu kiseera ekyo yatandika okutaama ng'engo. Yali aleeta omuggo okunkuba ne nziruka ne ŋŋenda mu lusuku. Eyo gye nava ne nnyingira mu kiyungu mwe nasula. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olwakadde akatatusobozesezza kusukkawo. Tujja kutandikira awo Lugaba bw'anaabakkiriza. Akuume atakomera mpeera.